Abula taata enjo. Kaki ekikulabisa kati ono? Kati ndabe ki? Obuludwa ekyokukyusa ekirala n'olaba? Nze kinyumira omupiira. Omupiira gwaleese omutawaana n'engoye esonyiwa. Gwe nodda asimira mu Telemundo. Kati ndowooza Katonda yajja kutugatta. Kale onneewuunyisa. Nze no mbadde nkimye ku ssente za nviiri. Njagala agenda kukyusa nviiri. Ssente mmeka? Mitwalo nga 2. Sirina yadde n'olwataano. N'obusente nkusabye butono. Sirina ssente. Kale nfunirayo 10. Bane nagamye sirina ssente. Najja ekiro nakugambye ndi sirina yadde n'ekikumi. Naye era olema. Era toyinza bbulwamu era nga 10. Sirina yadde n'ekikumi. Sirina ssente. Taata enjo onyimye? Okujjako ng'olinda weeks after 2 weeks nga mmaze okufuna omwezi nga guddeko naye kati sirina yadde. Kale kaninde oba osazeewo wiiki 2 anti. Lindako weeks 2 nja kufunira naye kati sirina yadde nekompunzika. Kale taata enjo eri baaga eri gy'ogenda nayo ku mulimu eridda wanjooze nalabye kyonna kikyafu kifaanana bubi. Ensawo oyagala kola? Njagala kujooza nkyafu. Ensawo gireke tujja jooza ebintu erimu ebintu bingi. Tebivaamu. Ensawo gireke ejja kunsumbuwa erimu ebintu bingi nnyo. Kale kangende mbipangulule nze njoozi. Oba toyagala bikwatamu. Bireke ojja byonono ojja bijja mu gundi mu position zaabyo. Bireke ensawo nja kubyejjiramu ebintu njikuwa ojoozi. Eddi enkya? Nja gikuwa enkya. Era oddeyo ku mulimu ogende nga kiddugala. Gireke ensawo. Omusana gubadde gwase bulungi. Tontaataganya ensawo gyesonyiwa gireke. Nze no saagala bintu byakunswala sawa ogende ng'oweesa ogubaaga gonna nga gukyafu. Nanswala bagwa ogusawo gwonna gukyafu. Keeti! Wanju baba? Gwamalaba ogusawo guno ogusawo gukufaananira guti? Gukyafu. Gusawo gukyafu n'omugamba tugwoze aganye. Kama gunjolezeeko. Gukuute eno yonna yonna gutukule. Kale. Era okyali katuni. Kati ndabe ki? Kati akutambulira. Kati bw'oteekako Telemundo nze simwagala. Bw'onagambye bw'oteekako omupiira gwe tugwagala. Kati tulabe kino. Sigenda kusiiba ku ebyo. Kati oyagala tulabe ki ekinaatugatta? Ekinaatugatta tulaba amawulire. Amawulire ga Uganda gakyalimu omulamwa. Kati yagala Telemundo nange njagala omupiira tugunyumire nga tuli wano ffenna. Ye baidha taata enjo. Nayogeddeko ne maama jjo nangamba yagala kujja kundabako. Nze saamusitobe mugambe tewali buzibu wawulira nti agenda kusimbula nze ankubidde. Nga abadde ayagala kusooka kutegekera. Ate kutegekera ki? Abakyala abo abakulu baagala abantu nga balabika bulungi, balina ebyokulya, mmere weeri emala bulungi nnyo, kale okusingira ddala kubategekera. Mu ngeri ki tusula njala wano era maama kyaliddeko naffe kye tulyako. Oyagala muliisa miwogo na mimonde tetulina ssente bulungi naawe ogimanya embeera. Maama emiwogo ajja girya n'emimonde. Ne kati gw'oyagala kunjogezaako bwogeza. Ate kwogezaako ki yo si mmere? Lwaki okitwala nti yo si mmere? Omukyala wandimulese ngamba kimu maama nge toyagala jje. Awo olabe. Oba nakuddamu okunyaga. Kati oyagala kutandika kuleeta ntondozo naawe kyokka nga nkugambye ekintu kitono nnyo. Maama sooka omulindeko tumale okwetega nga nfunyemu kasente akawerako ajje abeere ng'alya bulungi agenda kumalayo ennaku mmeka? Simanyi munnange mubuuze nti ojja omalawo ennaku mmeka naawe. Tokiraba kati omuntu akyala yadde maama wo olina okumanya ennaku mmeka z'agenda omumalawo. Sisobola mubuuza munnange wajja wa muwalawe. Lwaki mubuuze maama ogenda kuddayo ddi oba tolanga mbanga mugoba? Muntu mukulu muleka ajje abeerewo wawulira nti akooye ajja kugenda.
toli mu kumugoba tetugamba nti sisobola mubuuza mpozi ngona mubuuza okubuuza omuntu wagenda ennaku zagenda okumalawo nga zo kukyalira tekitegeeza nti omugoba wabula kitegeeza nti oba omutegekera butegekezi sisobola kale nze kigenda kunkaluubiriza omubuuza addayo ddi nze bwentyo bwe nkiraba munnange bannange naye nga yajja tukoze tutya ajja maama osazewo omukyalo omuliisa emiwogo si miwogo nekyeŋŋamba okumuliisa emmere etali nnungi ate ng'omukyala yandibadde alya bulungi gwe maama woba olaba mu kitiibwa kye osobola omuwa emmere bw'etyo kati eri mu kyalo gy'ali mbadde nti naye agiri kirungi ogambye mu kyalo kati bw'aba ajja eno ate yandiridde ku mmere ki ey'enjawulo ennungi of course tukyusaamu leero maama bulijjo olya lumonde kuva ku Monday mpaka Friday nze mu nsawo yange mbadde siri muteefuteefu ngamba kimu dino kati tugenda kusula njala wangi oba abadde ki simanyi nange genda omulabi kyagamba bannange sirina ssente ate kati maama woona ajja kati kiki Baba, mbadde njoza ensawo ya mmula n'ensangamu ssente. osanzemu ssente Eh. leeta ano tulabe yensonga lwaki yabadde aŋŋaana okwoza ensawo ye ng'alinamu ssente ne musaba ez'enviiri n'agaana mugambe n'omugamba nti maama ayagala kujja sebeera ŋŋambye talina ssente akati gwe tofaayo genda omalirize ensawo eyo Kale. nze ekya ssente kindekere tobako ky'omugamba Sisobola. enkebedde mu kisenge ate ensawo ate ogitaddewo ensawo omwana abadde ali mu kujooza ndowooza yakaze n'okkala oba eri ku muguwa ate oyozezza yaki bannabuguza wonayo gubadde gukyafu nkugambye ensawo tojooza nze njozezza ebintu byange byonna byonna obiyiye wali wansi byonna oyagala byonoona bwonoona nawe sibiyiye wansi mbiyiye ku buliri ninaawe ebintu obitaddewo byoyiye ku buliri nakugambye ensawo yange tojooza kyokka ogikakiteko ebintu byange byonna obiyiye wansi ate mbw'ojooza kasita njozezza era etukudde nakugambye ebintu ngenda byejjiramu mbijjeemu biri awo ku buliri biri seefu oggyemu byaki nukugambyeko obijjemu wali agala mbyolezeemu ebintu ebitaddewo bibaddemu ku buliri ebintu byonna mbitadde ku buliri tebiweddeeyo tebiweddeemu ensawo yonna ngikunkumudde ebintu byonna biri ku buliri kebera bulungi ebintu byonna tobimazeemu mubaddemu ebirala taata enjo ebintu byonna byonna mbimazeemu mu nsawo kati gwe nanyini ensawo gwataddemu ebintu oba sigwa bitaddemu ebirala biriwo ebintu nze mbijjeemu nembiteeka ku buliri genda ku buliri okebere ebintu byo byonna weebiri gwe Kate ensawo gyozezza eriwo Ensawo yirina gy'ayimusedda. Enaatera n'okkala. ebintu ebibaddemu bitaddewo Sirina kye nnalabyemu yadde. Temubaddeemu yadde n'eki. sente zibaddemu ozitaddewa Ssente sinnalabamu ku ssente yadde temubaddeemu ssente. mama enje agambye mbu tazitalina kyalabyemu kyokka naawe oŋŋamba mbu sente tozirabye Sirina kye ndabyemu ssente sinnazirabako yadde. kakati mama enje ate kiki mbulire ekisembayo ekyaki ebintu ebibadde mu nsawo biriwa ebintu ebibadde mu nsawo biri ku buliri tebiweddeeyo mu bulamu ki taata nvawo oli omwana naye aŋŋambye mbw ebintu tonabiteekamu mu nsawo sinakola nti tonabijjamu temubijjeemu bulungi biriwa talina byalabye yensawo olugyozezza ebadde empute nga temukirimu kirungi nange nkebedde byonna nga nabijjeemu ensawo nengimuwa naye waaba abyozeza nga talina kyalabye kati ekirala ki saka bintu byakuncankana kyova olaba nti nagembe tokwata mu bintu byange bireke nga bwe biri webiri
awo kale bireke ngenda bipanga mbizeemu nga ebyabadde. Tebiriimu ebintu ebibadde mu nsawo. Bannange ebintu byonna mwebiri biri awo ku buliri. Nempaako nange mbikoye byombi byo kikyo. Mubaddemu ssente. Naye wangambye tolina ssente. Era ssente ozisuubira mu wiikisi 2. Kwata ssente ozizzeemu mu nsawo. Nze nina ku ssente. Wampadde ku ssente. Taata enjo yangambye talina ssente. Ssente zivudde wa taata? Nze zaamu ssente zayi mu nsawo yange. Taata enjo tolina ssente. Era nze badde nga tugumiikirize wiiki 2 ze wagambye tufune ssente. Nze kya ssente sirina ssente ze naalabye mu nsawo. Mpa ssente zange. Nze sirina ssente. Ssente zange zimpe.